Oh my God, it's so windy today. It's very, very windy. Umanyati mulaba muzira. Behind me, you can see the snow. Eddanga tukula twalabanga movie ezaba snow. Ate nga tuzirabera ku TV za black and white. Nga bwe tulaba movie ne tugamba bannange oba ndibeerawo nange nengende ebweru. No, we didn't even dream of coming this way. You know, nga dreams zaffe mu kubeera ebweru nga teziriyo. Naye kati laba tuli mu muzira, tuli eno, tu recording a video. Anyway. Amanya n'eddoboozi bampita Betina praising or Betina aka proud farmer omubaka bwe mwatuma mu parliament obakiikirira mwizo gamba oyo nga temumanyi naye nze mubaka bwe mwatuma e Canada okukiikirira abalonzi abamu bampita honorable abalala bampita omubaka so kuba osobola naye nze Betina praising proud farmer osobola okumputeekyo olwaleero nzize bajjukiza ku lukuŋŋaana lwaffe oba convention the 7th Uganda Canada Convention egenda okubeerawo mu July buli mwaka tukola olukuŋŋaana oba giyite conference oba convention e Canada e US ne Uganda e Canada tubeera wano mu July e US ne tubeerayo mu October e Uganda ne tubeerayo mu December so olwaleero nzize kwogera ku yene ya Canada nze nga event coordinator representative owa Uganda Canada Uganda Canada network owa Canada era nga nze mukiikirizi nga nze event coordinator kanange byonna bimpite saagala kweyita ebitiibwa munange muyinza okunyiiga naye nga byebyo mbajjukiza nti olukuŋŋaana lwaffe lujja kutandika nga 12 July paka nga 14 July theme y'olukuŋŋaana lwa this year remember it is our 7th it is going to be trade tourism investment and networking. Are you in business? Do you want to start a business? Are you in tours? Are you in hotel management or hotel? Do you own a hotel? Please, this is your chance. Oba oyagala ku investing in Canada. Oba gwe oyagala kunoonya omulimu through all those events. Networking also erinamu okunoonya emirimu. Naye tesigambye nti fe abagaba emirimu ngamba kozesa chance yo osobole okufunamu. Kati gwe olukuŋŋaana lwaffe ye theme. Registration yatandika dda. naye gwe atanaba kweregistaringa osobola kweregistaringa online Eventbrite osobola okusasula $427 that is $427 Canadian dollars. The 27 is for the charge that is charged online. If you're in Uganda osobola okusasula ku Post Bank account ngenda gibawa nayo mubenga musobola okweregistaringirayo. When you register oba nga olina requirements zo empapula zo nga zonna ntegeke bulungi oba okola appointment n'ogenda n'okola biometrics zo n'oba ng'otandika olugendo lwo olw'okujja e Canada. Event details ziri nti olukuŋŋaana lwaffe lugenda kubeera Ottawa is the federal city of Canada. Oba gwe batatimanyi office bw'olaba nga parliament ya Uganda nga bweri kati Ottawa the federal city wewali the House of Commons oba giyite the Parliament of Canada. So ebizimbe byonna ebyesinga eby'eggwanga lya Canada biri Ottawa. Kati naffe netugenda okubeera tugenda okuteeka olukuŋŋaana lwaffe lugenda kubeera ku the Marriott. It is on 100 Kent Road. Gwe atajanga Ottawa ne bw'oteekamu kati n'okola Google n'oteekamu 100 the Marriott Hotel ejja kubanga ejja. Bw'osasula essente n'oregisteringa tuba tukuwa invitation. That invitation letter, the package comes with all access to all the events, business breakfast, dinner gala, entertainment, and culture and entertainment and culture and fashion day. Byonna oba osobola okwe-accessinga. Ate tulinayo ne boat cruise by the way. So then on top of that, sente ziri z'oba osasudde zikuweesa discount ku hotel. Jjukira hotel buziba nga yali ya $350 naye olw'okuba nti ffe gwe tugenda okukolera ne batuwa discount neoba ng'osasula ku $179. Kiki nalabadde obbagamba obbasomera akawunti yaffe eya Post Bank. Gwe ali e Uganda osobola okugenda mu Post Bank n'osasula ku akawunti yaffe emu 00 3700 348. That is 11100370138. Kati nina ebibuuzo abantu bye bajja ne bambuuza. Waliwo abajja nno munnange n'akugamba nti noonya musajja wa kumpasa.
olwokuba nti enamba yange bagiteekako tekitegeeza nti ate bwe coordinating event ate nfuuse abanoonya sigatta bantu sikozesa banoonya ate gwe bw'oba ng'onoonya emirimu we are not a labor agents nti oli agenda nagamba banange noonya omulimu ntwala bwe naamala okukola nja kuwa ssente. Oh, I have this amount of money, I have 3 million, please take me. When I reach there, I'll give you the money. No, we are not a labor agents. Ekyokubiri tetukola paperwork. We do not do paperwork. Era gwe bw'okola empapula zo ffe tukuwa invitation yo to support your document. So the invitation letter is to show nti tukuyita ku mukolo gwaffe, you're invited to our event. Meaning, tosobola kugenda gye batakuyise. Kati gwe bw'oba ng'ofunye invitation letter yerina okubeera nga it is one of the supportive documents ze weetaaga oku-applyinga visa yo. N'ekirala teoba wakulimba nti visa ebeera sure deal. Obeera awo n'oteekayo empapula zo, Mukama n'ayamba n'ofuna visa. Kati then abantu bajja ne baŋŋamba ate bwe ntuuka eyo nkola ntya nkola ati tonafuna visa, tolina passport. Ate oyagala kweteeka ku pressure. Annange byebyo byange naye nga mbajjukiza nti olukuŋŋaana lwaffe oba Uganda Canada Business and Tourism Expo 2024 will happen or will take place on from the 12th to the 14th July at Ottawa ku the Marriott Hotel. Mbagala nnyo, mwebale nnyo okuba nga munjagala. Kakati bannange ndowooza twekube mu muzira. Wenna wooli, wherever you are you in Uganda? Are you in China Mukaka? Are you in Busiika gye mbeera? Are you in Kanungu gye banzaala oba oli US? Are you interested in coming to Canada? Are you interested in networking? Are you interested in doing business in Canada? Are you interested in finding out how you can prosper in Canada? Register with us with the Uganda Canada Convention 2024. Tukwaniriza nnyo mubeere bulungi mweraba. Mbagala nnyo. Nsigadde Betina aka Betina praising proud farm minister honorable. Boom. Bye.